mukyala wa Museveni nagamba nti yayingira Makerere nga yakoma mu senior 3 nga mutabani wa Amin Mature entrant yayingira course atunzizaayo yayingira course ya education ng'oteeka okuba ng'olina diploma oteeka okuba nga wasomesa emyaka 3 oteeka okuba ng'olina teaching subject kwebyo nga talinaako n'ekimu naye saa kuddayo naye kyemadde nkuleetera nti mukyala wa Museveni nti yalinnyako Makerere kusoma. Professor Ebong ayinako course emu gye yali asomesa mu School of Education namu interviewingako ng'ali Nkumba baamugamba agende Nakasera asomese muko munene n'abagamba State House is not a classroom environment ne bafunire lecturer omuto n'agenda n'amusomesa. Mukyala wa Museveni yajja Makerere nga gyendi nga mulaba kola bibuuzo ebisembayo ate lwe yajja Professor Sebufu yali ku university yafuluma office yonna ne bagyetooloola omukyala n'atula muli okukola ebibuuzo oba ye yabyewa nga yenvigireeta ye buli kimu mu office ya Vice Chancellor mwe yatuula. Nyanzi yajja ne mulangira n'anyiika mu parliament kuba gwe mulimu gwaffe nga gwe kataha ne musongamu ataddanga mu parliament gulinga mupiira ogali omwana wa president bakuba ngwala endobo bakukubira ddala nga kitaawe atudde ali mu pavilion alabe endobo ne bakukuba naawe n'omenyeka akati Museveni wagala mukyala w'okwesimba omukyala we Museveni n'ayita meeting ya Central Executive Committee NRM n'abagamba nti munyambe nange nyina ekizibu ng'omuntu mungambire jana tereke kwesimbawo n'afuluma Nakasero n'ayita mukyala we jangu ko sekiki abakulira ekibiina bakuyita kigongo yakye yalinga bamugamba bamukulabo maama yanga nti nzisikana kwesimbawo ku kadi yammwe Yesu ye yandagidde kadi yena ngina kwesimbawo ku kadi ya Yesu muyamwe temumpa yagira kadi ya Yesu ati oyo yakomona mwawa nti aganye kati agambye wate mutumwa yena ali mwajira ku ya Yesu bagamba Museveni yakomyo meeting yajereka kigongo vice wenga yateyalinga yena afulumamu bagere ku bintu nga taliwo ngeri yakiyekera kule yasooka nti mama tukwegeje tutasi manyi mukulaganye n'okumuwaana embeera gye tutaddemu akati nabaga nti akadi yamulabuka yebaluma siko ngenda okugira nzigira ku ya Yesu nakitabu kati bogena kwongerako ki tuna kiyongerako namugandika ona akomawo abaga nti mutuuseewa bikimaze nti kati agaye yagira ku kadi ya Yesu kono ate oba kyayongerako ki omukyala yesimbawo ebisanja bibiri najja mu parliament booto ne bamujerega kuba parliament mulimu ogwaffe gwakujerega ogwaffe si gwa bakungu wimira ne bakujerega Buganda lwa buntu bulamu bantu bakakkamu Katikiro wayogera musirika z'empisa zebatutendeka naye tugenze kayanira bya Uganda parliament gwe nawe nti gwe tula wansi ogamba mukyala president mukyala Museveni yali mu parliament nitumugamba okutula n'agaana tinkasime yamugamba kitama egineka yawe muzungu kitegeeza kyekyo mu Luganda yamugamba tula gano weta makagamu tinkasime yamugamba kitama egineka yawe tinkasime wakyali wenarem yekyamani wayo ebuyaga bino byenjagala byali mu parliament si byakulimba naye banda afudde tuli mu kuyomba ey'omwenda nga naye banda afudde tuyomba mukyala wa Museveni yayimirira ng'omukulu atogere musirike tinkasime mugamba kitama egineka yawe kati kuluno bamulayiriza na ku TV ku Zoom teyajinge eyo mu parliament byaki ebyaffe byakukayana si byabukakamu tukayanira sente zino bazibyewo ne bamumya omulimu n'okoze ekiti tobola abantu tera twogera n'okuyimirira tuyimiridde kaakati abantu njagala bayige abantu baffe bowulira abagamba nukayini bya buntu bulamu ate bonabona bazikukiikirira muntu y'omu naye mulimu abeeno babbi abeeno byebiri mu parliament sente zino zibuze abeeno bebazibye bebagagga mbakwata kakati tuliwa lutalo sibe byakwogera kubanya mukasirise atusobola niye wano bajja abantu bawamu baze kola ku nsonga z'awamu eno tuba tuze kugoba babeeno nga babbi ezeeno kakati bye byakuyomba byanga by'abantu bali masaŋŋanzira ekyo nkireesa abantu bategeere
nti mutabani wa Museveni wagamba twali tubisoma biwulira ngaga nti yo omusaayi gwa Yesu gutambulira misuwa gyabwe mu famire yaabwe eyakagutta abawasa bantu timuddamu kwogera ye ekibiina kye kiri mu Yesu. Maama yagamba nti ye kadi yamwe temumpa kakati abantu aboogera ne Yesu bw'anabeera nga Yesu yagambye mutabani okwesimbawo era bw'abeera nga omukyala teyasobola kuwuliriza kitaawe baawe tetugwa mu katego nga bali mu byabo akati ekyo abantu kibalowooza nesereko batukuumaaza kati kino nkyogera nga munnamawulire Museveni yagamba anaddamu n'okukimubuuza nga tuli ku leediyo emu nemumwe ekyakozesa mukyala mu byobufuzi kinanga ensi yonna emanyi namugamba tanyina nange nakibuuza nkimanyi kati baleke kubitwala nti nno byakusaaga bano batubuzaabuza bano bali mu kazannyo kaabwe si Mugabe golooza lwaki mukyala wa Mugabe his wife yamugamba nga ntirangirira ddako okubeera nga Museveni akuze n'atuuka myaka egy'obukadde teriyo omuntu akimanyi kusinga bafamire ye waka. Abantu abasinza okuŋŋanya ssente mu Uganda wano famire ya Museveni kyovula abantu bagenda wa Sareti bagenda wa Jessica Alupo vice president gwayalabeka aba delegation ngegenda wa sekandi kusaba mirimu naye wasale bagenda akolangani be bannannyini be balina obuyinza ababuwamba mutumba ngambye nti bali bweru basenyanku abali munda bafumba sifuliya omuli amayinja babaga nti temufaayo mujja kulya so n'olwekyo abantu baleka kubitwala nti nno byakusaaga abampereza message mubali teriyo kazannyo kebalimu bano obola abakuŋŋaanyiza ebyobugagga enirutu n'enduritu Muhoozi salale miliyoni 2 ez'omusaala ng'omusirikale wa UPDF taata we 3.5 zetta mu maama tufuna ze zimu mu parliament kakati Muhoozi afuna miliyoni 2 tiimu ya Uganda eyaragibe eremererwa e Rwanda ubigoberera ebyemizannyo ne bagamba nti Muhoozi abawadde miliyoni 9 ne bamwebaza omwana w'omukulu atuyambye owa miliyoni 9 akikuŋŋaanyira ddi atandika okutaasa abali mu buzibu nze saagala ebintu byakiguumaaza abalina obuyinza baabukwata Museveni ne famire be babulina abantu abalowooza nti banali mu kazannyo tebamanyi nti bali bano batunuulirwa Uganda ng'ekyobusika taata akaddiye neyewaako n'obujulizi Muhoozi agambye nti bakyali mu ntosi za Uganda bino tebikyali byakusaaga bino bebeeyogeza Yesu musaayi gumpu babyogera mu bugenderevu mu misuwa gyaffe todde eyo n'olowooza nti bano balimba tebaagala bukulembeze Museveni abwagala bw'anaafa nga eggwanga literedde otaba olina kunyooka kumakya na kawungeezi Museveni alina kuwummula na famire ye bwemuna agamba nti baleka bali mu katemba era Museveni akomyewo bulina kwada akola katemba okudda ada akola na famire ye no famire ye eyagala n'obwa pulezidenti